Pallaso. Kakati wabojjukira bulungi week ewedde lunaku olwo Monday Chameleone yavayo n'abagamba bannange abaana Uganda mba munjagala abantu be Kampala mba munjagala ngenda kujja mbere meya wammwe ate lwaki nedda yalangirira mu butongole yagamba lwaki nedda okay era bwobojjukira bulungi ne mu week ewedde yayitako n'ekawempe bannaye kaali kavuvungo buli kimu kyali kikyankalanya nga bagamba Chameleone bannange jangu omanyi bana Uganda musuddiya omuntu emate mumulone musuddiya Chameleone n'agamba okay kati ekintu kineno tulina kikwasa maanyi nenga woomanyi waliwo omukulu ye ensonga zinene ayagala nnyo zikomentingako yagamba bana Uganda nga temunaba kukyamukirira nnyo nti Chameleone agenda kwesimbawo ku bwa meya empapula zezo ziyimiridde zitya nze mukulaba okwanyisoza bwe manyire Chameleone tutobye ffenna ebbanga ddene sikiwa ayizo baziina naye sikiwa nti ayina empapula qualifications ezimuvula okubeera meya naye ng'omumanyi yabyogedde ono taata biyata omu bw'ati Bawazuwena, original, si fake. Kakati muna Pallaso nemigwa matu. Ate in the same manner, by the way, still over the weekend, Pallaso came through and got support here Jose Chameleone. Okay. So kati yawuli denga bebe kulu abebenga. Family era obwatagiraga abaswaziza na buswaza kiti. Pallaso ensonga zirwachi awagira Chameleone agamba. Chameleone inspired some of us, especially we. Omanyi Muganda wasokubera Muganda wanenga talina kyakwongerako. Kati owaabwe alina kye yabongerako. Yaba inspiring no ba inspiring okubera nga joining music. So he believes Chameleone has the right influence on the people of Uganda and Kampala in particular. Ate nayongerezako n'agamba abantu baba bamuyise kitegeeza bamwesiga ate naye abantu bagenda representing abamanyi bulungi. So kati we yawulidde omukulu oli nga avevenga tujja kuyita kuvevenga n'agamba wait a minute Bebe Cool, why do you really think that the world revolves around you? Nti buli kimu kitambulira ku ggwe n'atandika obimenyaamenya ennyumba gy'osulamu balabika baagikusondera osabiriza bw'olwala tukusondera sente za musolo kw'obeera lwaki tofokasinga kusomesa abaana abo baleme kulowooza nga ggwe balowooze mu ngeri eri beta n'amwongerezako n'akagambo n'amugamba Bebe Cool kyenjagala omanye oli musajja mukulu music gwenkola asinga owuwo buli kimu nkusinga mu bulamu kubanza ebyange mbyekoleredde sisabiriza yasabiriza Bebe Cool atya lwakitula waliwo kyotamanyi naawe tetwagala ate Queen obeere ngo ensonga zino zikuba ku matu n'agamba Bebe Cool oyo no musajja wani mubeeredde ategeebaza munaye tetukyegaana era omusajja mwamuli yagamba abala Uganda nze mwankuba obucupa nze sakinaamu buzibu nagenda bugenzi nga ngamba muzeeyi sikyakola nansindika ku vacation myezi 3 USA akakasendooza kaavaawa mu nsawo yo nayange ate bagambye alina gyazinogaomukuzimwa ne munange Pallaso agamba Bebe Cool ensonga za Chameleone ku bwa meya zeesonyiwe kubanga omutwe gwo tekusaana kwemirira kubeera LC1 kigambo nga kinene ekyo nnyo abaana boolina abo bwe weeyagaliramu abalungi b'ogamba nti basinga abagundi obulungi basomese babeeremu ku magezi okusingako kuba ggwe tolina munenga yamugenze wala n'ekitiibwa ky'obwataata yakiyiya atyo n'agamba Bebe Cool nkusirikiridde ebbanga ddene abayimbi bonna bozzenga omentalinga kisigala kikuluma n'obalemesa tujjukira bakiwoko boys obaleeta okulwana entalo zo bamala obakozesa n'osula mu kasasiro kati ekyali amuwulira ne bwomusanga ku street omuyitako n'oleeta rema bwe batandika okwegaddanga n'ekenzo naye n'omala ekigambo kinene ekyo naawe kyobanna simanya wiikendi teyakulese wekka naye ng'ekigambo yayogedde kinene ekyo bannekwegadanga ku ensonga zezikwambagamba newa rema nayo yali ayitayo kati bamukuba busu mu mberewa saidi eyo n'omusajja yali amentaringa bumentarinze and being a father to Rema Namakula era Pallaso yagambye kyobalaba right now Bebe Cool talina muyimbi gwasobola kulaga nti wuuno nze namumentaringa Kenza ayina pia pounds ayina abaana awo wotundemu bakamiliyoni bayina abaana Bebe Cool alina Kenza ayinani pia pounds akwasaganya managinga side zo minanisa ayina gwalagawo ne Queen nga tuze mbyada Bebe Cool ayinayo omwana kisaazi no ngali mu gagamel nga shining ngolese mutabani we eyo nsonga yolwanirira eddiiro lyo Pallaso kyagamba nti omukulu ono wannugu ye boso w'ennugu abaana abatuulira n'abamamiranga maji olya mu lulime naye ebyo byebisa abasajja banno ogera amazima kyogeranga bwe kiri era kati simanyi Bebe Cool omukulu Pallaso ogenda muddamu okya naye ensonga ze yagamba naye teyamuzzeemu dda tanaba muddamu amazima Bebe Cool wotunira engeri yakoledde comment ero yagambye era bannamawulire n'abagamba bannaye musokolamu ebigambo era munoonya mu nkumye ate ne baamuvumiza munnange
Pallaso message yetuuse kyetumanyi omukulu Moses Sale agiwulidde naye munnaye webale kumulangira munno tosobola kitiibwa kya